olwaleero tuli basanyufu nnyo ate abantu mubalaba bazze mu bungi amannya nze Asiimye Muhindo RCC Kampala. Abantu bazze mu bungi kwaniriza muzeeyi. Muzeeyi abadde alina PDM tuwa zaakola mu ggwanga lyonna naye yasiimye n'agamba agenda kunzika ne Kampala. Kampala yokka twakafuna obuwumbi 29 ne miliyoni 3. Ekyo kitegeeza abantu emitwalo 29 households amaka emitwalo 29 n'ebisatu byakafuna sente amaka ago ge gakafuna sente za PDM. Ate mukimanyi bulungi nti mu maka temubeeramu omuntu omu. Average mu maka mubeeramu abantu nga 5. Kati bw'obazaamu ekibalo tumanye bulungi nti 2026 ekintu tekigenda kusigala kyekimu. Ate abantu bali happy. Ate president kyayagala okulaba nti abantu bafuna sente bakola basanyuka. Namwe bannamawulire mwebale kutubeererawo. Mu Kampala abantu bangi nnyo kakati amaka emitwalo 29 ago ge maka agakafuna sente za PDM. Ezo nga biliyoni 29 billion point 3. So kitegeeza president yasiimye n'alagira nti bongereko wano mu kibuga bongere ku sente bongereko 2 ku buli muluka. So kiba kitegeeza nti 2026 tujja kukubisaamu abantu abajja kuba bafunye amaka gajja kuba gafunye gajja kuba gagenda eyo mu mitwalo 4. So kitegeeza nti abantu amaka emitwalo 4 bwe gafuna mu maka musobola okubeeramu abantu nga 5. So kiba kitegeeza nti emitwalo 4 amaka bwe gafuna obululu bazaamu times abantu 5 abali mu maka. Tulina projection etulaga nti 26 Kampala tagenda kusigala kyekimu kusinziira ku sente za PDM abantu ze bafunye. Era twasiimye muzeeyi yasiimye n'agamba agenda kunzika ne Kampala. Ate mulaba abantu bazze mu bungi bazze kwaniriza muzeeyi. Naffe tuli happy. Mulimo gwaffe gwa kulaba nti tulondoola sente ezo muzeeyi zasindise mu KCCA sente za PDM. Mulimo gwaffe nga ba RCC okulaba nti zituuka ku bantu. Ate tujja kikola sente ezo tubasuubiza zijja kutuuka amaka ago gajja kufuna sente ezo. Mwebale nnyo mwebalire ddala amanya nze Muhindo Asiimye RCC Kampala. Agenda kuba nti atongoza akatale kaffe ak'e Busega. Mukimanyi bulungi abantu baffe babadde babonaabona bakolera ku makubo. Nze ngakwasaganya informal sector omuli ab'obutale aba transport aba boda abasuubuzi. Olwaleero ndi musanyufu nnyo nga ndaba president enkola ze yasuubiza mu manifesto ez'okulaba ng'omuntu wa wansi afuna ebifo byakoleramu. Ate era lwe lugendo olukulembera olusembayo ku ntambula yaffe eya PDM. Twatandika mwaka gwedde mu August September nakati tubadde tetunnatuula ng'omukulembeze agenda alambula alabe abantu bwe bayingiza ssente mu nsawo nga bayita mu bulimi mu bulunzi ne initiative endala ng'emyoga nga parish development nodo. N'olwekyo kyendabye leero President Museveni obuwagizi bw'alina kiraga nti bannayuganda bamusiima era bayongedde omwesiga 2026 akume emirembe ayongere enkulaakulana ayongere okukyusa Uganda. Omulanga gwenkwira bamwesimbyeko bonna bajje bamwegatteko ebyokumwesimbako babiveeko kuba tugenda bawangula by 80% era tekyalina opposition.
I'm glad today that here we are and people have turned up in very big numbers to welcome His Excellency the President on his last PDM tour in Kampala. We are privileged that Mzee chose to have Kampala as his last destination in the countrywide mobilization and monitoring of the PDM program to ensure that whether the funds he sent, whether those funds were received by the people of Kampala. And we are happy to report that Kampala alone, the divisions of Kampala, have received 29.3 billion shillings. And that translates to 2,900 households in Kampala that have received money in a household. And you can translate how many people are in a household. Averagely, if we take that 5 people are in a household, and 29,000 households in Kampala have received PDM funds, the projection is that we know Kampala will not remain the same. And I know that 2026 will also not remain the same. Yes. Really, the numbers in Kampala are so huge. The number of households we have in Kampala, they are so huge. And the president directed that the money be increased. The money be increased he directed that each parish, they should increase 200 million per parish. And therefore that would translate into beneficiaries or would be having 200 per year. And that would give us a bigger number in Kampala. So our projection that this year, if we have 29,000 households, that means when the president increases the 200 million per parish, 2026 our projection, people will have increased to about 30,000 households. And that would also translate into the increase of the number of people that have benefited. So we thank him so much, and the people are here eagerly waiting to receive him.